Kibuvuddeko Meya Municipal y'Ekira Julius Mutebi yategeeza nga bwe bayisizza ekiragiro okukebera abagenda okutunda emmere n'ebyokunywa ku bijjukizo by'abajulizi byombi e Namugongo. Buli agenda okutunda yenna ekyokulya ogenda kubeera ng'oggyibwako omusaayi okeberebwe olw'endwadde eziriwo ez'enjawulo zituyinza okutangira abantu baffe okubeera nga tezibakwata. Enteekateeka eno tukitegedde nga bwe yatandika ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno nga buli akeberwa yaweebwa ebbaluwa emukakasa nti asaanidde okutunda ebyokulya n'ebyokunywa. Ab'ebyobulamu bongedde okutangaaza endwadde ezikeberebwa n'ensonga lwaki. Tukwera typhoid fever n'olususu. Jamila Nankabirwa nga yakulira ebyobulamu mu munisipaali y'Ekira atubuulidde nga bwe waliwo abasuubuzi 5 abazuuliddwamu endwadde. Tusanga omuntu ono nga amulwadde tumusindika amalwaliro gaffe gano ag'okumpi ge tulina agaffe aga gavumenti. Tulinawo Kireka Health Center 2, tubawo ne Kira Health Center 3, omuntu agenda nafuna eddagala bwereere. Era ategeezezza nga bwe waliwo okusoomoozebwa kwe basanze mu nteekateeka eno. Awo tulina okukebera abantu ate poliisi neyingirawo egamba egenda kuyingizaamu embwa zikozesa violence yazo kunoonyereza ki obukyamu buli kiddawo. Kati mweyo embeera ne bagamba buli muntu yenna ali munda akole ki afune wabwe. N'omuwendo gw'abasuubuzi abakakeberebwa nagwo gutubuulidde. Abantu nga 10 n'abagwamu. Namba tennakulinnya nga tugirowooza naye ng'ejja kulinnya kubanga tukyalina ennaku z'okukola kyezokukebera. Abasuubuzi abamu basanyukidde ekyokukeberebwa. Kirowoozo kirungi kubanga oba otegeera nyimiridde ntya mu bulamu bwange bwe mbanga nerowooza nti ndi mulamu ate nga ninamu endwadde endala kinyamba kati awo neneezuula nentandika okufuna treatment. Bankebedde ndi fine ndi mulamu n'olwekyo ngenda kakalabya ngenda kuweereza eggwanga nga ndi 10 ku kine waakyo. Wabula bano beemulugunya ku nsimbi emitwalo 2 ezibaggyibwako ku buli muntu ze bagamba nti nnyingi. Ng'abamu balina abakozi 20 ku mitwalo 2 bukya tujja wano okuva 27 tetuzikolanga kati olwo onoozijjawo. Ese yagambye nti positoola 2 buli mukozi otwole mitwalo 5 kiba kisingako naye maama batuyigiriza we bati. Ab'ebyobulamu balabudde aneesisigiriza obutakeberebwa. Oba oganye okukeberebwa tuteekamu amaanyi amatonotono ne tugamba galawo omudaala agwo paka nga omaze okukeberebwa. Kati bano balabiddwako nga bayisaamu n'ekizindaalo okujjukiza abafumba emmere n'abatunda ebyokunywa ku ky'okukuuma obuyonjo. Fumbira kawunga mu kaveera tofumbira matooke mu kutiya gwampuliriza kakasa nti abantu bogenda okuliisa abo abuvunaanyizibwa nnyo. Okusinziira ku b'ebyobulamu enteekateeka y'okukebera abagenda okutunda ebyokulya n'ebyokunywa yakukomekkerezebwa olunaku lw'enkya.